Executive Media. Focus, innovate, succeed. Kati oba otudde ng'olyawa? Ndyawa kamere kange. Ngamba ng'okola bwa ssente like zikuyambako okweddaabiriza. Oluusi maama mpaako. Maama we era kyakulabirira. Maama wa mpozi ali Zaire ye? Ali Dubai. Bali babiri. Waliwo ali Dubai ne US. Olina abazadde babiri? Maama muto ne maama mukulu? Omu just yantwalanga mutabani we. You were adopted? Muzungu? Si muzungu Mufirika. Wow. Mukameruni. Eba nego mwana gwe banaifu tuyamba buyambye bbeera wano. Maama we yakwadoptinga mu Cameroon? Yeah. Yakusanga wa? Era ko apo. Abantu okola otya ne bakwadoptinga? This is the content is tukola ezinyumira abantu. Guno kweyambulako? Banaifu bati batulaba. Abantu abadoptinga banna. Kyemugamba ffe temutulaba, you can adopt us. Please, kati gwe lwokuba toyogera oba? Ndowooza. Kati yajja atya yakwadoptinga? Just yajja buzi nga customer kumbe ndoza yalina kyayagala. Mwakyusa dde empapula? She's the adopted mother. Kitegeeza yakulabirira buli kimu? Si buli kimu. Kuba ndi mukulu. Just nti waliwo ebulisa ekizito nga yakuyambako. Era n'ogenda Nigeria yannyambako bwe batyo. Mu Cameroon? Mu Cameroon. Like mutuuze we Cameroon? Mutuuze wa Cameroon ne US. Ayinamu ssente? Era bakamukubambaga kampiseko Kongs Madam Ambo, Miss Ambo, Madam Ambo. Yes, Kongs Mami Ambo. Yes, I'm called Shami Manja. I didn't have a father when I was growing up. I grew up in a very, very horrible life. Olaba ba TikTok balina olugendo. Woba oli focused oluyina wati oli? Ngamba okusinziira ku bikolebwa wano. Olabanga olaba buli azze ojja n'okola content wo ate waliwo time endala wetuuka ng'olaba omuntu akola ki newebuuza lwaki naye nga asigala akola naye nga just app yayonooneka tekyali ng'eri y'omu COVID. Ey'omu COVID yali nnyo of content. Nnyo. Abaana bangi baamanyika, abaana bangi baafunamu. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi? Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Baba wa Sugar teyamalizanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Comment section no feed at comment section nawe webula kutta. Tuli waneno banaye tulina target ya 500 subscribers. Nabagaye buli kimu kisoboka. Please sub 500,000 ngambi 500 okay 500 subscribers 500k point ejo okitereza mu luzungu mu luzungu okiterezeza 500k yes so tuli wano ku Gibbs Bridals, it's a festive season. Mulete ngoye tuzitunge, muleje mutuwagire, gowns weziri, changing dresses weziri, mutuwe mikolo December tubeere ng'ate tujjudde. Ndi wano n'omukulu ow'amaanyi mu nsi endala nga wano ewaabwe yagwa. Yalina omukyala Nabote beekyawa nabakyazaako wano ng'omukwano mungi era interview nzijukira kolo nagikolanga omwali mu kifuba kya munne. Nabote yakyawa Sabote. Mpozi oli Muzaire? Omwana ono Muzaire naye w'amaanyi okozze bambi. Nasembyeyo kuba naye nga waliwo amukutte amafumbafumba bintu bye tumanyiira abantu. Negwe ekyakutukako ku Afrika nassa akyagala waswala kato ggwewo. Oli otya? Omukazi mwekyayira kine Nabote? Gyali just abatulwanisa be bangi babalwana naye kasita mwakola gundi mwagwa. Kwata gwe nkwatireko Muhammad. Mwakola oluyimba naye oluyimba lwe gye baakoma bawanika gye mwakoma oggwa. Kolabo. Just twebaza okuba nga bagituwa. Baabi omwana n'ayimbirako ne ku Serena. Teyakoma ku Serena? Yagenda kwewalala. Yagendawo? Yagendako ku nkuuka wa. Naye yagejjamu. Sikyamulaba nnyo simanyi. Yakwefulira omwana oyo. Naye gwe omwalaba naye ng'aba alimba. Eki? Okola ki? Mugamba akole edduuka. Akole eriri. Owaayi oyo omuwala nga omuteekamu amaanyi go mangi. Sikolimba n'olaba sawa zino sibitegeera. Naye amulina mumanyi tali wala. Eyamukubbako? Baŋŋamba manager lwo gy'amutwala.
naye muyimbi oyo namulaba omuwala oyo yali takwagala gwe wali osinga okwagala Nabote producer kyalina akafaananyi koyo omwana Nabote twali tetumumanyi ye gwe wamutulaga naye kaali kayimba bulungi bambi kaali kayimba bulungi nga byonna biri awo ng'ate keeru nga naye tekalina kabina she did have a batako naye yakola bubi okwefuulira bannaaye kiki ekyaleeta obuzibu bino byewali ozungazunga oba nekyawalina sente nsobo mubeezaawo nalisobola kubanga yali agala bingi ate nze nina ogenda mu Nigeria contract nga zikomawo ati awo manager Roja n'afuna chansi wanze nalwana ne mugamba nedda ki nga kali manager Roja ye muyimbi gwali agenda leeta omuyimbi ompya ndowooza simanyi naye nga nze ndaba babeera nnyo bonna era balikola music bonna mu studio omupya wamma manager akoze oluzungu olufaanize sibigize ntaddeyo buteesi nange ndeyo buteesi ndabaseka naye ndowooza obanza awandiisa obubi baba bagamba batya nakyo kikola si kibi kati yeefukira bana tubuuze nnyo abasawo nga tetunakola posts zimu mwandiisa obuuza kitegeeza ali kyemuwandiise tukisazaamu ekyo tukisazaamu naye manager Roja yankubira n'angamba ayagala kundaba naye teyaddamu kunkubira ati teyajja oba yali ayagala kumpa oyo muyimbi we ndowooza kuba naye nsaba zino baakukuba ekikono omukazi mmye naye lwaki wali olese mukazi wo ate mukazi nze kasita mwali mweyagala yashi mwali mweyagala n'oyo omuwala jjukira wano nzemba ye yali ayagala omuwala yali tamwagala omuwala yali yuza bwe munaddiŋŋana tunaabizaayo naye fonnaawo nze nabalaba temusobola kuddiŋŋana n'oyo omuwala omuwala wali toli kiraasi ye weeyambula ne weesibasiba ebipalepale n'olyoka oyambala ebintu by'ekisirusiru n'olyoka weezinyaazinya bambi ng'awulira aswala ate waliwo we naviirawo n'engenda kwe Nigeria awo kyatabuka nnyo Nigeria wano nga bakubadde contract naye kati wano ewaka wagwira ddala okimanyi tokyatrendinganga bwe wali otrending olwoyo anti concentration yasooka n'agizza ku muwala n'amutwala mu studio eri studio baali bagiyita batya gye mwabeerangamu wali sound fall temperature anti ng'okwata video nga muli omwo omuwala alikodinga ennyimba ani yateekangamu ssente manager twali tukwasaganya wamu nga bw'aleetayo naawe oleetayo era bw'obusente bwe weeyambuliranga n'ofuuka ekitagasa bwe babe baabukulyako n'abakazi babi bannange kazi muli bantu babi naye Nabote tewandyefuddeyo kati tukyamuyita Nabote jjukira erinnya twalimuwa ku linnya lyo Sabote tumulya Nabo kubanga Nabote eri baligwayo ne kati tumulya Nabo kati oli otya wano ewaka nga tukyatuwa content walaba nga tetuli supportive mbawa naye oluusi mpumulamuko kubanga kati saa zino Apple eri political nnyo okuyisawo content si kyangu kuyisawo content n'atambula kati oba otudde ng'oli awa mba ndyawa kamere kange ngamba ng'okola bwa sente like zikuyambako okweddaabiriza oluusi maama empaako maama we era kyakulabirira maama wampozi ali Zaire ye ali Dubai bali babiri waliwo ali Dubai ne US olina abazadde babiri maama muto ne maama mukulu omujasi yantwalanga mutabani we you were adopted muzungu si muzungu Afrika Cameroon ne banegwe mwana gwe banaife otuyamba buyambi obbeera wano maama we yakwadoptinga mu Cameroon yakusanga wa
Era ko kapo. Abantu ukola otya ne bakwadoptinga. That is the content is to call ezinyumira abantu. Guno kweyambulako. Bannaife bati batulaba. Abantu abadoptinga banna. Kyemugamba ffe temutulaba. You can adopt us. Please, kati gwera okuba toyogera oba. Ndoza. Kati yajja atya yakwadoptinga. Just yajja buzi nga customer kumbe ndoza yalina kyayagala. Mwakyusa dde empapula. She's the adopted mother. Kitegeeza yakulabirira buli kimu. Si buli kimu. Kwandi mukulu. Just nti waliwo ebulisa ekizito nga yakuyambako. Era n'ogenda Nigeria yanyambako bwe batyo. Mu Cameroon? Cameroon. Like mutuuze we Cameroon? Mutuuze wa Cameroon ne US. Ayinamu ssente. Era bakamukuba mbaga. Kambiseko Kongs Madame Ambo, Miss Ambo, Madame Ambo. Yes, Kongs Mami Ambo. Yes, I'm called Shami Manja. I didn't have a father when I was growing up. I grew up in a very, very horrible life. I need to be adopted. I know you cannot hear Luganda, so I'm trying my best to give you this message in the language you can understand. Yes. So please, as you adopted a son, you will need a daughter. You cannot be with a son only. She has daughters already. Why is she just adopting like that? Because only me. Yeah? She has only me as a boy. Even those girls, she just adopted them. They are daughters. She gave birth. Yes. So she doesn't need more. Obayo babako ekyo kikozesa nga fitina. Otukuba ekyo bakitekawo nga kyangenzeka. Otukuba gundi. Bakitekawo nga kyangenzeka nzeka. Bagamba siyongera. Neba naye wano nga wayingirawo abantu bangi. Kiki what's going on? Ogenda kutekawo kufula. What's going on? These are customers? Customers still. You Christmas? Suiti. They want the suiti. Yes, we make suits. Yes. Is it for child? Child? Yeah. Christmas? How Harriet, old? please you come and attend to the lovely customers. How old? You have a picture of what you want? Don't fear. Food. I think I'm lamb. So, Maza Mabo. Yamabo? Apple. Ambo. Yes. Maza Ambo. Ambo Taki. Yes, please. If you don't adopt me, please see how you can send me some money for facilitation. Because she has taken care of me. Yes, I've been taking care of your son very well. And one day we met someone at Africana who he did bad, and I apologized on his behalf. Naye ekintu ekyo kyewakatukiddanga muwaswala muganda wange. Sijja kukiddamu. Kwe Nigeria ogendayo otya? Nigeria jasingawo bimanyirawo. Content waffe bwe tukola magezi. Yatutuusaawo abantu awo. Byali byakusaaga mu COVID. Ati ngamba nga ndaba bakuwaawa gigi nnyingi. Tonatera oyingira Nollywood. Nollywood nagiyingidde dda. Wayingidde Nollywood? Nagiyingidde dda. Wayingidde otya? Nagiyingidde kati nzanya firimu. Ozanyira Nigeria kati. Babasasula batya? Basasula basinzira ku maanyi go ne kiki osobola okukola. Ati mulimu ba TikTok nenga n'ekirala ndooza ba TikTok abamu English. Babadde balina ba TikTok ano be baagala ewaffe. Awali. Kubanga content wabo abadde oluusi tasala. Kati baagala nnyo omuntu oyo nga content oluusi asala. Ate nze oluusi mbadde nkola sound nga sizza wano. Zisalako eri. Zisala ne zigenda eri. Awo bwongera bwe nafunira oyo mami. Ambo. Kukola content ezitali za wano sound. Twakitandisa ne kasuku katukola sounds.
nga z'abaffe tugenda ndooza genda mu Hollywood. Waliwo eriyo omuzungu eri gye mwakoze eyo eri mu miliyoni 2 kiraba. So ofuna amaaso amapya era ndooza ngenda kuddamu eyo content kuba nali nalekeraawo ate mbadde era ekibadde kimbuzizza nga nkyali eri. Kati bw'ogenda yani abeera kusasulira kukola biki ebyo? Be basasula aba bakuyise. Ogenda be basasudde air ticket, buli kimu, hoteeri w'onoosula n'omala nti ngenda shootingira bbanga ki? nze eri ndi mutuuze sisasula mu hoteeri. Wafuna gundi obutuuze? Apartment weri gye nsulamu era we mba nvudo nga bagirookinga. Bannaye yasha omuwulira nga bagirookinga era mbadde ndi mu preparation zifuna mpapula. Testi zange ono Muzaire, testi ze z'abazungu waganye okukwata mu kizigo. Faye, you're left with no option. So koyimirire maddemu akulabemu. Munne omwana wange oyagala kugenda Nigeria. Tali bubi. Naye ndowooza oba fesi yenziremu ngikusikulabingemu. Faye, tuyise mu kajiiki. Kuba ondibiridde. Kuba kati oyinza otya omumutwale Nigeria? Tujja muti kabutisi naye tujja mukweka tujja mubika ebireesu. Tatwalika ngali plane. Ngali plane. Naye kati famire mama oyo abeera wa? Mama nga ali Dubai omutuufu. Akolayo ki? Ali akola mirimu. Ali mu kiyumba? Bambi. Kati naye alina gwe omwana w'omu? Kitegeeza mama we ye Muzaire. Mama wange mu South Sudan bamuyita Asha Ahmad. Mama we ye mu South Sudan. Mukakwa. South Sudan be bana bawarabu. Balimu oluluntu bwe lutyo. Taatawo? Mukongo pure. Mululu omukongo direct. Kati watuuka otya Uganda? Batuzaalira eno ati naffe era twakagendayo juzi wa. Ewa? Ekongo awo okutegeera nti gye tuva. Mwagenda naki? Twagendayo eriyo ogendayo n'ebintu. Ngamba mwagenda na baasi na nnyonyi? Twagenda ne Moroka. Twevuga kubanga bagamba waliyo ebibira eyo basobba wamba. Ensozi. Ani oyo? Ani? Simumanyi tomala gamukwata. Mukutte. Wamma bangamba bwe mugende Congo waliwo ebibira byasobola okuwambiramu ne bakubuza kuba mbu birimu abayeekera. Kati mwe mwavuga mutya? Kati e Congo waliyo boda bbiri. Ngolooza waliyo boda waliwo custom kati waliwo n'abatuze gye beekolera. Ngera oba oyingira oteekako owandiika mu kipapula oba ofuluma oteeka mu kitabo. Ey'abatuze yeri seefu? Ey'abatuze yeri seefu kubanga lwakuba ate teri seefu kubanga era eyita mu nsozi mu bibira. Kati era ffe mwe twayita bwe tuti. Era si kyangu era lwakuba ffe ewaffe e Congo ewaffe abaliyo bonna bafuzi. Bachairman, bakansala ewaffe wonna e Congo seeno bafuzi mu kitundu ekyo ba LC3 LC1 bonna. Kati awo kyatwanguyira nti twatuukawo olwedde ng'essimu baagikubye dda. Kati waffe bwe batwala ekyo ekitundu kyonna we tubeera wonna ndowooza kumpi paka nga oba ezzombo oba ewa yonna ebatwala. Kati otandika butyo oba oli mu famire? Baani mu famire. So kati gwe abaana b'obazaala batwala Congo? Direct. Bannange. So kati oli muwalabu? Oli mu Afukasiti? Olaba nfa n'omu Afukasiti. Munaye just nawe njaga kubadde nyakikubuuza naye nga kinaakuyisa kitya? Nga njala kikubuuza nti munnange ekintu kino ekya... Nali nsuubira okufuna Afukasiti naye. Anti wali ofunye ono na bote? Yakatonda. Kati sooka onnyomeze mu Nigeria ba TikTok baabwe balinga wano ewaffe. TikTok ffe bwe tugikozesa Nigeria bwe bagikozesa. E Nigeria bagikozesa ki? Eri Nigeria content. Content teriiko beevuma. Kizibu okusanga abantu abali okubawemula beeyambudde. Mukwebali abeeyambula kubanga
gwe mugigisange guliko gw'abawala gw'abato kale siba naye be batono content kuba wano majority ffe TikTok yaffe ya ntalo yakuyomberako bantu kwerekodinga kwevuma kati abantu ndowooza bali eyo bagamba content w'Abannayuganda ku TikTok ali viral yinaina aswaza buswaza ku TikTok yonna ensi yonna Uganda ndowooza kwata kisooka kuvuma abantu kukwevuma kali entalo kubanga kuliko tuli vabo tuli kimu twogera bwogezi tuli arrogant era nerinze wenatuuka eri bagamba era nga engeri gye njogeramu ne bategeerawo nti oyo Munnayuganda mu nsi yonna amutegerera ku kwogera tasirika bambi obanga ofusaawo tugamba ofusaawo tetugambako nti owaayo ayonoonyawa guni tofukaawo bwe bati batutegererawo kati olaba nga olaba ba TikTok balina olugendo woba oli focused oluyina wati oli ngamba okusinziira ku bikolebwa wano olaba nga kubanga olaba buli azze ojja n'okola content wo ate waliwo time endala wetuuka ng'olaba omuntu akola ki newebuuza lwaki naye nga asigala akola naye nga just app yayonooneka tekyali ng'eri covid ey'omu covid yali nnyo of content nnyo abaana bangi bamanyika abaana bangi bafunamu naye kati omwana abamu bafunye balina n'ebintu bye bakulaga nti bino bintu nabijja mu TikTok so kati gwe TikTok togyevuma sigyevuma ekutambuza amawanga nakatambula amawanga ndoza kati ana wakagenda wanawa Nigeria, Dubai, Kenya, TZ. Nga content yakutwala sinanze sigenda kuwumula kukola sente bino byokola ebyo kukola sente n'ogiyambala ekintu kyonga tekitegereka yasooka n'okufuna passport yali ya Dubai ogenda kukola era nagenda nenga kuba tebyali birungi naye era nakola twakola tubaayoko n'obusente obutonotono ne meeting emikwano yazzeeko yali ya Kenya yaddako ya TZ esembyeyo ya Nigeria najja nagenda emirundi ebiri kati togenda kuddamu funayo mukazi mulala bankutudde nnyo kikale ki nawe ndowooza olaba ntutolalanga omulalu atantegedde nakuntegera oba gwe weekoza nedda ndowooza oba kale n'okukola ennyo firimu firimu zikooya ate ndowooza ewali kaati zikooya nze tontwala bambi kati nze ekyanyambako wali kuba nali nsomye nga mbitegeere jasi ekyansumbuwamu oluzungu olwabali naye tebakuleka n'oyogera luzungu lwo kati era baali baagala accent eno naye accent yakyuka ekiseera nga njogeranga bo kubanga oba oli actor olina okunoonyayo accent yo gyogenda ow'abantu oba bagiwulira tebagiwulidde olina ogibawa abantu lwaki tewasigala mu yiyo kati tuba tetuwuliziganya oluzungu luno lwaffe oluli straight tebaluwulira bulungi n'olwabwe siruwulira kati nga nina okuzimajinga nga era wenjogedde era nga waliwo omulaga kati mwogera mutya oba omubuuza how are you olina mubuuza how you day tomubuuza how are you day oba omubuuza how are you now how you day now oba omubuuza omulimu guli gutya eyo omugamba how work oli muleke she won't manage obuuza wemuli ogamba unadedde wemuli olwo oluzungu unadedde luzungu no it cannot be why gwabadde Nigeria ebintu bino ebya agundi ono Regina Danielo wamulabako Regina Danielo naye we mwali mubiwulira banne nga babyogerako byali bitya omusajja amukyayira ddala obimanyi naawe era byali byamukuba bambi paka tijjukira gwe tulinayo eyo inotuwa information bangi Godvive byonna tujje tuli eyo Godvive si yene yajjamu embiriizi ng'alina kirabba bangamba yajjamu olubiriizi olumu Godvive
kyovola balina wate mulinga kagundi kansiri talya buli mmere si baboda ku luno fei gwe kenyini wangamba nti nabawala bakola bibyo bajjamu n'embirizi n'ongamba gold vivo omumanyi nga sinali simumanyi si bibyo naye yajjamu embirizi fei ye yangamba kenyini side zo mbajjako embirizi ekyaddala ekituufu bamugjamu embirizi kubanga nange esaati tujambale bati eyebere bati kati sigitegere nange ayina akagundi kali bwe kati bamugjamu embirizi kati mwerabako ne gold vivo twerabira ddala kuba navuddeyo nga saga akuddamu kumulabako lwaki muntu mubi nnyo olugezigezi lungi olugezigezi lungi bambi tomala gakwata sibamanyi abo I don't know the people you're picking up anokola ate gundi onani ono mukazi bamuyitaani enamba gyotamanyi bagamba anokola two face DB ebyawe biri bitya two face omulabako eyo noono omukazi omupya Natasha sokopa olugambo lwego wa boda wange eri anti mba nkoze ensobi okuboogerako kubanga bantu bayinza obutaddayo kubanga balina batranslator batranslatinga nedda bwogereko birungi onoŋŋamba ebibi ebirungi bantu balungi baagaliza sooka ombulira ekituufu omukazi amukuba oyaga kuleetera bizibu tufeesi bamukuba naye tufeesi koba obuwanvu bwe bwonna bamugundira ki bati omukazi omukyala mu nsi eziri bamutwalanga kikopo kya giraasi naye West Africa eri bawera ddala omukyala ekitiibwa omukyala waaba ayogedde taddibwamu nefe wano batumanyira twogere batuddamu bwe bayimirira ne batuvuma ku intaneti eri omukazi aba mukazi ate eri okimanyi nti eri omukazi waaba nga beekyawa n'omwami oyo twatwalibwa mbusimanyi aba atwalibwa nga married woman tosobola nakusanga mbu oli amukwana bati abawa respect kintu kyebayita omukazi omufumbo yaliko omufumbo oba omufumbo kitegeeza bw'ogenda ye tokwanayo wegendereza okuuma n'ogamba munnange ono nazze kukola osula Abuja oba Lagos mbadde Lagos wadde Lagos mu kavuyo naye nasooka kubeera no mu VI nga teri kavuyo naye no kajuga nga firimu gye mbali enkwata eri soloko nnyo kati nga nina okubeera wali oli mu buvuyo wali Lagos aliko ajjudde nnyo Lagos ajjudde oli kato yaddeyaddeko kiri sikirabanga yamala akiraba Lagos ajjudde kibuli mulungi kibuli mulungi naawe tegatumanyirira kitundu ekyo kibuli mulungi kibuli alimu n'enguudo ze bakoze kibuli ayogera ku kibuli oyo ekibuli bakoze enguudo kibuli buli kimu kiri bulungi nasi oluguudo lwaffe bannange tebannalukola so kati bakusasula nga sente meka buli woogendayo mu firimu oyinza ove Nigeria ng'olinamu emitwalo ng'emeka gya dola woba okoze firimu eziwera kubanga eri woba ngo kasita bakulaba nti ozannya tova ku siini tobulaba genze ndiwe bati tebakugjaako kitegeeza bali active mu firimu ate kati simanyi nakumanya olaba fino nga bwe tuli active mu kwevuma ku app bali active mu firimu teri kuwumula bakola abakozi waliwo abazanya comedy waliwo abazanya ki nga kasita bakuzula buzuzi nti kati ono akoze bwati wallahi wiiki esobola okugwako ng'okoze script eza movie eziwere 10 ng'olunaku sobola n'okukwata firimu 2 omanyi kye bakola paracetamol bamuyita paracetamol ogwosiibako ng'omira kakkanya bulumi paracetamol take paracetamol tovaako kati mu mwezi gwange nyinza okuvayo nesente nga mmeka ng'owoba okoze bulungi ng'olina numbers osobola n'ovayo ne millioni ziwera 3 bulungi ate bo bagaba sente tebaliko ebyo simanyi nti bagaba irada sente kati gwe Uganda tokyalina nnyo kati olaba mu wiiki ng'oli sita mu wiiki osobola bagamba kati oba olina seri kibula seri bazikozesa abantu nga atandika naye oba olwedde kati nga abo weyogedde balejina Daniels bani abo abo Johnson babalabyeko mu wiiki awo omulaba nga omusi okwata firimu yo anawe akugamba mu wiiki mulimu ennaku mmeka tebabala Saturday na Sunday
obongo agenda jibala iyo nayo expenditure ndala agamba mu wiki mulimu ennaku 6 kuva ku Monday paka Friday mu wiki ngenda kukola ennaku 2 njagala kakadde akeeri onoze milioni mmeka kandabe sente zaabwe nnyingi sente nyingi sente nyingi so kati abaana bakola sente kyobola bali ba actor bagagga tamanyi na muyimbi bano bagundi wabalabyeko abo ba Massey Johnson mate sagala kulimba tinabala nenga tuwadde mu preparation zikola nabo movies eyo actor atambula atya actor tambulanga star tambulanga star vuga feze tulabanga empenkoni za government balize bavuga ayinako akagombe abera ko kubera nalabo obugombe bungi nnyo buli omu akagala akafuna kwanga star kwanga eri sente zikola sika ambusimanyo nani erinnya ne sente nefu wanene waffe sente tukate eri ebintu bibiri ebikola linnya naki na sente kati stajja waneno mu lujja ntutegera nti stazze wanga waliwo ekibati pichi zijjeze notegera nti oyani gundi ngozi wona na president yaitawo kumbe star itawo bakola dda sente za kana amayumba getulaba mu firimu zaabwe gyegali ngabo ogalaba jigegaliyo ngabo ogalaba agali ng'embiri yago anti bote bamanyi zino ennyumba za bangalo zino bamanyi flat balina enzimba y'abangereza otamanyi bangalo ennyumba zaabwe zonna so kati teruli kyanogenda n'oddeeri olifuuka bize anti guno era wano wembadde ndiddeyo tebagala nkomewo tebala badde bagala kumpa bi national ID ebyo bipapula ebyo NIN eri tebagala nkomewo passport balegena kukyuka nga na passport 2 n'okola otya n'ogaana kwera stress nankomyewo ne stress anzibubi kati awo bambi kati kuno ogulu kwamenyeka firimu wano wanuma firimu kwamenyeka kutya bino wetubanga tukola tuba tukola bya acting ebyo waliwo sayiniza insurance babikola ku byonna eri era bankola massage bakutwala mu pala buli kyo era oli yaŋŋamba nti kyonna kyoyagala kikole ki kitusabe tugenda kikuwa kati wano olaba tukyalina tterezaamu ki abaana abali ku TikTok abali mu film industry bakole content tuve mu muzannyo bino byetukyalinabenga abaana abantu tebannaayi wano tetunnakola content abantu mwogera bwogezi okimanyi nti waneno tewaliwo bantu baactinga mu movies like tebatuweyinga natuweyinga okitegedde nti niwe batuzanye firimu teri atuweyinga tusigala awo bamanyi kintu eki Nigeria, Tanzania, Kenya tebagambako nti Uganda naye ezanya bi Nigeria mmonya movie tebagambako tebatuweyinga tuli awo ffe tuli awo tetulina we tuli naye mu bia tunduli bannamba emu ngenda mu World Book genda kulanga Uganda esinga okunywa kucakala kwevuma ekyo bannaayi kituyisiza bubi nnyo nenga byebyo movie nyingi zijja ogenda kubanga ozitulagako wano tubeere proud ne munnayuganda munnaffe aliyeeyo already zafulumye kati wiki ndozeemu emu yafulumye seri sina movie emu seri yafulumye na parts 26 eyo yasinga n'okummalawo yasinga okummalawo nalwala nenkola ki nenga dokita abeerawo ku siini owamasaja abeerawo ow'emmere kyonna kyenjagala kisaba wensonga movie yalimu ebintu ebizitowa bingi kudduka kati era okusala oguno mubiri kwali kudduka muddukira ddala wanga eri teri effect tetunafuna effect nenga kamera ezakabi tuze tetunafuna software oli wakabi akubuusa ne mu bbanga kati oba okubuuka olina obuuka kutomera waliwo sini yalimu nga olina okutomera piki sukuta ntomera omuntu nene mutomera waliwo okutomera wilbaalo bingi n'obitomera bya ddala oba eba byononese insurance yabyo ebeerawo nti balina obisasula abo nga balisikinga obulamu bw'abantu kyobola dokita abaawo owemmere biki ate emmere tebakukkiriza kulya mmere ezitolonsoga kuba tojja kudduka kati n'okukuta ennyo weerabira ebigambo mu script kati n'okukatinga enyawo director yeekyanga n'abagamba tugende ewaka kati ezo expense olina ogisasula
kati yona okutuula wansi olowooze nti obirowoozeeko omanye nti bano sinakola bwenti bano sinakola bwenti. So batiktok abali wano bayinza kyusaamu ki? Bakola ebyo bakola naye just ebibateeka waggulu ebiina kyebitwongerako si bintu byakuddaawo buli ssaawa kuyombayomba beebikka n'okwebikka ne bagamba baafuuka basita. Watunafuuka sita kintu kinene. Sita kinene kati zibedo kimanyi gwoli sita nze siri. Gwoli sita. Kati gwoli international fe tuli international. Tekitegeeza nti ndi sita. Gwoli sita. Oli sita nawo kimanyi muli. Wakati sita oba ngambe kati ngezese kwani nga kuba president abo oyaba sita. Omuntu kale ng'osobola okwogera ekintu ne bagamba oyo yaba sita. Ekikulu kyabina kasita oba ne ssente. Kasita oba ng'olina gigs ez'okuwa ssente ffenna kye tukolerera. Kubeera ng'olina endorsements zo zitambula, olina abantu b'osobola okukubirako n'obagamba bannaye kino nti omanyi kale kitawanya locations mu kushootinga. Awo ye problem locations ne equip. Fete tulina ago mayumba wanofuna ennyumba ne bw'oba oyagala gimusasula ogifuna obufuna obonaabona akuwa amateeka ku nnyumba ye. Kati naye abantu beeyo nabo bamanyiira bamanyi firimu bagimanyi eri ennyumba ogisanga ng'eri awo kyangaala nabagamba jesi bakwatiramu movie nga teri agisulamu nga jesi ya movie ng'eri awo nga sina ssente nnyingi naye ne Uganda okufuna wooshootingira wano bakutuma e Masaka ku bigere. So bannange nga ndi wano ne Yash twagala okubira bannayuganda omulanga nti tuyambe Jayden. Kyonna ekikumi ky'oba owaddeyo kya mugaso ne bw'oba otaddeyo butoosi ddoboozi lyo kimala naye nsaba ebigambo bibeere bitono. Naye batiktok abalala sinalabako nga boogera kibi nnyo banne batiktok abaliyo n'abakodde ne vidiyo naye ndaba temuli serious. Tuveeko twogere ng'okimanyi olina numbers. Leero lwa Jayden enjalo lwo ate nga naawe ojja kwetaaga abantu. Okimanyi babloga bokka mwe musindisa ekyo ekintu. Ati munnange tubadde tuli naye bantu babadde batulangidde dda. Naye tusaba buli content creator buli munnayuganda yonna gy'oli tusaba busabi yambira ddala. Producer okujjako nga Yasha alinayo kyangamba ye ekirala naye njagala kumuta. Ntumiddeko mama wange we Dubai. Mama nange nkutumiddeko amanyi Oluganda. Mama tukutumiddeko. Afei mama wa mwana muleke. Mama Afei akutumiddeko musanze wano. Mama muleke. Mama akutumiddeko otumiddeko ne muzeeyi wange. Baganda bange. Mwena ab'emikwano bakyali bange mwena mbatumiddeko. Ate Nabote nkutumiddeko lya ote. Naye yonna gy'oli bambi making sure otuwa ekisinga n'ekyakabi. Kansubire manager Roger ajja pushinga nnyo. Njakuwa emboozi musiibe bulungi bannange. Emboozi Fei nkwata bulungi. Kyogere totya. Musiibe bulungi mweraba. Kambereko n'omuntu. Munzikirize nkubire ku manager Roger simu ankwate. Munzikirize. Executive Media. Focus, innovate, succeed.